abawagizi bange kyenjo bagamba bannange ebyaddala bampayiriza omwala simanyi simulabangako sirina kyemumanyiko yadde ekitone gyayogerako yennyini siyagalanga ko omuntu mbulamu bwange buneeno oba okitegeera muwala kyemugamba anoonye taata w'omwana we ekyokubiri DNA oba bajagala wendi njabayo ekidomola kirambe ekyomusaayi ekyokusatu yekuume aleme kuteekawo magulu bwatyo yes atabuti skati mbo ono gundi bwanajja negundi najja onakola otya onasobola okimaintaininga. Okay, nze lujja omulungi atulaba nyongera okubuzaako n'enkola z'okubeera ng'ogulira pulogulaamu zaffe ez'enjawulo. Ndi ne Jovan Luzinda ku mbeera ey'ebitambula byemujja mulaba amawulire wano ne wali olw'omuwala agezaako okubeera ng'amulumiriza nti Jovan Luzinda munaye yeekolamu omulimu bwe yali agenze ku Kivulu e Katosi, naye ebyava mu mulimu gwe yeekolamu ne mwana muwala ono ate teyafaayo okutuukiriza buvunaanyizibwa bwe ng'omusajja. So mu mbeera weetyo nengamba nti Jovan Luzinda kankunoonyeeko obeereko byotabya obitebye ssebo obitebye sebo neekolamu omulimu weekolamu omulimu ng'ogenze Katosi. Sigendako Katosi kwekolamu mulimu. Wagenda Katosi nagendayoko by the way it was November nga 24 25 cause nga 24 yali birthday yange nagenda nga ninayo show naye sigendangayo mbu omwaka oguwedde 2019 sorry wenagenderayo kati just newunyiza era I was very surprised nti oba nakola kimbu nayagala omuwala sooka obinyonyole nga ewabitegedde nti nayagala omuwala no oba is it kuyagala wayagala omuwala oba wakaka omuwala omukwano tebakulimba nedda ate oba ebyavuddemu tebiba byakwala. Okay, kakati omwana ne bagamba mbunze nayagala omuwala biki nemufunisa olubuto era najja nyambadde ekigawuni naye nga kyekindetera okwebikanga omuntu omwagadde oba okitegeera byakubbirira ate neba byakubbira mulaga bya kibuga oli ali Katosi amulagako ebyekibuga ekitasoboka. Okay. Kakati nempulira nga bagamba mbu natuuka ekiseera nembeera nga mukubira najja mu tawuni nemuweereza obumeseji nkakasa sinze oyo kuba ekisooka mbu by the way nekyakye bayogedde mbu nze ndi namugamba ayimba bulungi nze naye nga byonna kyenjo bagamba sibimanyi omwala simumanyi simulabangako it was my first time okumulaba ng'ali ku TV. Yes. Okay, Jovan awo wennyini nga tutandikira ddala emboozi yaffe olowooza lwaki mu bayimbi bonna mikwano gye negitali mikwano gye omuwala ono yatuuse n'agamba nti Jovan Luzinda ye nannyini buvunaanyizibwa bw'omwana? Kakati nze sisobola kugamba nti lwaki yakikoze bw'atyo oba okitegeera abula kyenyinza okugamba kiri kimu nti bantu benoonyeza byabwe kuba kati nze simanyi muwala gye yavudde gye wamattuse okujja okubeera nga ateeka accusinga nze okubeera nga muyinamu omwana kuba simumanyi. That is the first thing. Simulabangako. It is the second thing. The third thing, si yagalangako muntu yenna Katosi mu bulamu bwange aba okitegeera kati just newonyeza embeera eyo okubeera nga weeri nga ate eri kunze nabadde surprised nnyo neŋŋamba era nze kyenagambye kirabika ndi wamaanyi kati okusinga ku kya bulijjo oba okitegeera. Wagezezaako okumitinga omuwala ono enenewe? One time bajjako twali ne munange bamuyita Joy akati Joy yeyagenda waali after nze nendyoka nkolaki nendyoka nzija naye bayogera kati bwe najja nemubuuza Joy nankubira essimu nenzija nemubuuza omanyi it was Monday wiiki eno ku Monday naŋŋamba sikumanyi naŋŋamba nkumanyi ng'omuyimbi nemubuuza ali ondabyeko awantu wonna naŋŋamba no
sikulaba nko wantona naye ekyanneewunyisiza kwe kubeera nti avuddeyo ng'agamba mmanyi twakamitinga emirundi oba esatu oba bwe bityo syabitegedde era ne ŋŋamba naye nga sinze ekyali ayinza okutya obuvunaanyizibwa kuba ate meeting point yali liddawa wamusanga eri Katosi ng'omubuuza ebibuuzo ebyo bamusanga wano ye yajje be bajja wano yes nali ku studio oba okitegeera awo ku Salama Road. Don't you think Katosi bateekawo kiteeke nga omuwala ono weeno? Nze kye ndowooza weeno okitegeera nze ndowooza nti weeno nga biri Katosi ebyo byonna byonna kuba sikitegeera by simanyi what is behind the envelope. Okay, Giovanni, embeera eno tesookedde ku ggwe wekka tugirabye ku bayimbi ab'enjawulo nga kijja kibeerawo ate ab'emyaka gyo kino mugenda kikolera ki? Kati nze kyenja okugamba waliwo abamu oluusi nga oluusi kibeera kituufu nga ba DNA yes mu kwegaana naye nze sobola kwegaana mwana nga mmanyi nti I've ever done so abo kitegeera sisobola era kyenkola kiba kimu kuba nze obuvunaanyizibwa mbwagala eka I have like 12 people at home baganda bange bakwano bange bakwano babakwano bange abo kitegeera kati lwaki ate mba negaana omwana owange nga musaayi gwange. So mu mbeera weetinga erimu okwegaana oluusi ate oluusi nga kituufu tutunulire nti ogenda mutwala ku DNA. Nze nga nze sisobolamu maliramu ssente zange kugenda ku DNA kuba si kituufu oba okitegeera kati wasigala nga pushinga for obwenkanya ogenda kikolera awo ababa balina gondi bwaba wange bo bateekemu ngenda basasula ssente zaabwe wendi yes ngenda basasula yes ekyo kyo nkikubulira webaba nga oba nti nno katugambe bagamba nti wange bagende ku DNA enzo omusaayi gwange weguli naye baba betaaga kidomola kiramba nja kibawa ekyomusaayi nga bagujjamu nze nja basasula ssente zaabwe after the DNA abula singa kijja nga si wange abula nga yonoonya erinnya lyange simanyi kyagenda kugamba Katonda kuba tenze Katonda yansindika okuyimba teri muntu ayinza kulemesa kyenkola. Eno ekese esoose Giovanni embeera eno faanana wete okujja mu mulamu bwo nga ya lubuto bike yes all in my life naye mmanyi nti omuntu waba ow'amaanyi era nakakasiza nti ndi w'amaanyi kuba omuntu ow'amaanyi yenna batandika omumuteekako ebisangosango oba okitegeera batandika omumuteekako ebisangosango bamubigika ebijinji aleme obutayitawo. Giovanni waliyo omuntu akulaba eyo in most cases buli omuntu wayogera erinnya Giovanni Luzinda ne karakita yo bagamba abakazi bakwettanira nnyo Giovanni maybe ayinza okuba yayitamuka oluusi nga tobijjukira na bijjo nanti kyenja okugamba mpozi nga ndi muzimu nga yasanga muzimu bagamba omizimu giyimuka mu bantu negugenda embeera eno ey'abafaani abakyala eno Giovanni ogikwasaganya otyo ohandlinga otya situation nti nez'abakazi kuba bakwettanira ne bakwagala nnyo. Kati nkubulire singa mwafuna dda cases eziri about mbu ali lubuto mbu biki oba okitegeera nze nina embeera emu nze siri musajja yadde bandabanga omuntu ow'abakazi ennyo but I'm not like that kind nga bwe bakirowooza era wobanga oli eyo ng'olina omwana wange ng'omulina nga wange okakasa nti wange omuleeta. In most cases we tukusanga n'abakazi ab'enjawulo muba muli kuki bakazi ki ab'enjawulo faces nga zanjawulo era Giovanni n'omusanga neno face eno brown black kati nkubuzemu ekibuuzo kyogamba gwe nkusanga n'abakazi ab'enjawulo baba bakazi bo bwe kiyitirira oluusi kireetawo question kati kangambe ekirala kimu okimanyi nti nze mu bulamu bwange kuva buto bwange mbeera nnyo n'abawala yes kati ekirala kankikugambe okimanyi nti abayimbi abamu bayimba wakuba hit abamu abalala bakuba hit kufuna bakazi nze sikuba hit kufuna bakazi oba saasaba Katonda hit kufuna bakazi nze nasaba yes kuba ate nali mukwano gwabwe Katonda akuwa kusinziira ku buzito bwo oba okitegeera
abakazi bano gye bakoma okujja gye tuli baba ne missions za njawulo. Yes. For your case singa omukazi ajja nga ekigendererwa kye kya kumuganza oba kumwagala okihandolinga otya kampulireko ekintu kimu mba kubanga abakazi nali wakubaganza oba kubaagala singa nina abakazi abaire millions nga 100 abagaga abali batya abaki mission kunjagala Jovan kunjagala anti kyenkugambye nti singa nali nga kyendiko singa nina okuva ku dokita lawyer judge ayera ku kkubo bonna all classes singa nzirina naye nalina goal nti mukama namusabanga singa onyamba nenfuna hit nange nsuubira okuyamba abalala. That was my goal. Still, that is the goal I'm chasing. These are challenges. Nti manyi birthday for the new band, Sauti Band. Nkutidde kutya yes lwakuba sinaba jigira janveilinga olw'ensonga sinaba kuyita baana kutandika olwa covid oba kitegeera so mwene embeera osubira kiyinza okuba nga kirimu omuntu omukono emabega waliwo pushing bisoboka ogenda kihandolinga otya manyi bagamba toyingiriranga amazina ga nkima ng'otya emikiro kukoonako tewali nsonga lwaki mba nti emikiro okunkoonako ng'ate nange njagadde nzine nankima kitegeeza nange nina mmera mukira bwengira bagunkoonako nga nange ngukoona ku mulala oba okitegeera. Tutandike n'abantu bano wammanga mukyala wo ensonga eno yagifunya atya? Omukyala wange ki ow'ewaka? Sirina mukyala budde buno nenga nkakasa maaso awo nga maze okutuusa kyentuusa mwana njagalayo omuntu kikyogusa Giovanni lwaki tofuna omuntu official eno bibeera nga ebintu bigwa ngenda funa naye si kati obudde buno nina obuzito bwe netaddeko obwa band nendowooza olaba amaanyi kibyagatandise otwala ne byataleeta ayagala kutwala byataleeta oba okitegeera so wakati mu mbeera I think wabaddewo omuyaga ogubadde gujja gukutambulirako nga tulaba kibadde nnyo ku level y'abakyala kulwanira Giovanni mukazi na mukazi balwana ono alwana ne gundi then kati tutuse ku eno level olowooza ogenda kukola ki ekigenda okujjawo ekikadde okusookera ddala abakazi okulwanira then ate neeno kibeere nga nakino tukijjawo ekyabaana kyesijja kugamba sisobola kujjawo kyabakazi kunnwanira abula ate kinene okujjawo kino ekyambu nno ono ayaga mbu namuzaddemu ekyo tekiriiwo ate tekiribaawo olw'ensonga nze siri musajja atya buvunaanyizibwa kino nkiddamu mu kamera siri kyali atya buvunaanyizibwa kimu kyenjo bagamba bw'oba olina omwana wange ng'omulina ebyaddala nze wendi ku ky'omwana wange ekyo mbabuulira tukasharinge nga babulagi mpolampola tombuuza nze naye nze kankubuuze kyekyakulemesezza okuwasa jjo obudde nkyalina bye nina okwasaganya oba okitegeera yes anti ekisooka mu bufumbo mulimu emigundi mingi oba nkiyite yes kati nga kyolina okukola oluusi olina kubanga obudde ate olina obuwa eka ate obungi ennyo kyokka at the same time olina obuwa ki kyokola eno kuba kati music tayagala mujjawe omuntu amanyi music obulungi music tayagala mujjawe newe oba okola mulimu ki agukugobako wakiri okufiirwa music n'okola omulimu gwe oba si kyekyo music akugoba ne oba ng'obadde looya akugoba ku bwa looya n'otandika okuyimba kuba tayagala mujjawe. So then about family abasigadde mama baani bonna teriyo embeera bo ngeri gye bakutteko ne bakubira ne bagamba naye noonya omwana bankubidde ne bagamba Giovanni biki ebyo ate biki ebyo nze nabagambye ekintu kimu omuntu simumanyi era temutawaana yadde nakulumwa mitima oba ki simumanyi simulabangako mulabye leero ku mawulire oba okitegeera kuba nejjayogera ne incidents zonna zayogera sizimanyi oba okitegeera era
nze neewunyizira kyankakasiza nti ndi w'amaanyi. yogera ku bandi kirimaanyi ssebo amaanyi ojja gogerako esayina abantu bagamba oli w'amaanyi eri yogera ku bandi. Okay, band bagita Sauti Band. Band empya egenda okubeera mu Uganda wano East Africa wise. Egenda kubeera nga ku bandi ezimu ezigenda okuba ezetabbu ennyo mu nsi oba nakatugambe mu Uganda ne East Africa wise. Bandi eyo lwakwambadde sinayita baana naye nga ebyuma nabifuna ebimu abulira bwoba olina ng'osobola okusupportinga era osobola okukola ki okuba nga onoonyaako kyekimu ne tulaba nga tukwasaganya kuba eno bandi si yange bandi era nsekeredde abantu oli wabanga bujjala eyo nga yalwanyisa nze tolwanyisa nze. Yes, bandi yange bandi y'abantu. Ani yagitaddemu se? Nze abampagidde ebbanga eddene nemba nga nfuna ekyo oba okitegeera biba byabwe kubanga wengezako nenvuma faani yenna ne bakiteeka ku TV oba ku radio oba wa tomanyi kiyinza kuddako osobola beerayo waggulu okumala yadde eddakiika 2 oba okitegeera kakitegeeza bandi eno y'abantu yabwe oba okitegeera. Yes, n'abaana bato be tuyiseeko muntu mukulu n'omu ate twagala yayimbako. Yes oba kali akaana bye kagamba nti kamanyi oyimba oba oli otandikidde ku kosu naye nga ko kayimbi nti kalina statement nti wakagaa kamanyi oyimba. Nkubuuziza ko kayimbi lwaki tekabayimbidemu awo ne tuwulira kuba sikamanyi kyenja okugamba. Javani nga tumaliriza bangamba waliwo ebikolwa ebimu nga mu bifaananya ne grenade bitya nti naawe abakyala bano abakuzeemu baagala kati kyenja okugamba kimu ngenda kusooka nkugirewo ekigambo ekyo abantu kye boogera teri bakyala bakulu teri bakyala bato. Abakyala abato be bano abaana myaka 14, 15, 16, 17 be bato abula abasigadde baba bakulu okuva 18. Yes, abayesalyawo. Yes, abamukulu era bamugamba kino wakikola omanyi oba wakikola tomanyi agamba nakikola manyi oba mukulu. Yes, kuba nadolo stage oba otandise ogivaamu eri ekupika ng'olwo otandise okutegeera kino kibi kino kirungi. So gwe oba olondo okuva ku myaka 18 kati okudda waggulu. Yes, ndi mukutereeza mu kigambo ekyo. Kati abantu abo be muyita mbu nno musosola musosola abantu abo they are not sugar mummies and they are not what or what. Abula abantu abo nabo beetaaga love nga gwe bw'oyagala love y'akaana akato ak'emyaka 14. Kati ebintu byakyuka mu mbeera eyo. Yes, naye nze siri musajja yagala abantu abo nti nno bambaagala oba ki kuba tomanyi ate abantu abo ntalo ze balina. Manya buli awali ekirungi wabaawo ekyekwese mu kyekibi oba okitegeera. Kati bw'otatambula na level yo ate tojja kusobola kutuuka gye weetaaga kutuuka. Okoze bandi bagenda gamba nti sugar mummy ovuze ku mmotoka sugar mummy. Kakati gwe ddala ddala kiki ky'obunaakola nga si sugar mummy oba okitegeera. Abula olina kutambula kumutendera. Yes, nze singa nayagala kugamba mbu nyimbe oba kaŋŋambe nkole bandi ene y'emisinde singa ndi wala singa mukulutana muddukako mu time eriwe nakubira mboseera naye obudde bwali tebunnatuuka. Abula Katonda we yabutuusa nga neetaaga okutambula ng'omuntu Katonda n'atuuka ekisa n'agamba Luzinda ebibyo ne New Eagles bikomye wano katwegenda tambula bwe tuti. That's why we are moving right now with a name called Sauti Band. Sauti Band. Yes. Kuba kwema lobozi. Ogenda agenda teri bandi eno erabika tegenda kubayo Uganda. Egenda kuba tebangawo. Yes. Okay, katukirindirire Jovan mu mbeera bwetyo obaka obusembera ddala ku mulama guli gwe twatandikiddeko. Okusooka omuwala oyo omubaka then n'abawagizi ku nsonga eri. Okay, kakati abawagizi bange kyenjo bagamba bannange ebyaddala bampayiriza. Omwala simanyi simulabangako sirina kye mumanyiko yadde ekitone gy'ayogerako yennyini siyagalanga yuko omuntu mbulamu bwange buno eno oba okitegeera.
muwala kye mugamba anoonye taata w'omwana we. Ekyokubiri DNA oba bajagala wendi njabayo ekidomola kirambe ekyomusaayi. Ekyokusatu yeekuume aleme kuteekawo magulu bw'atyo. Yes, atabuti sikaati mbo ono gundi bw'anajja negundi najja onaakola otya onaasobola okimaintaininga kuba Jovan ajja kujja gye ne bajovan abalala 7 emabega alyoka okigweko okitegeere oba okitegeera. So yeekuume sirimu gyali endwadde ennyingi gyeziri ebisirani gyebiri mu bantu. So yeekuume. Yes, abawagizi bange mbaagala nnyo. Siri musajja mubi, sina buzibu bonna banaye. Siifunisangako omuwala oyo lubuto yadde akatono. Bampayiriza balimba ninze DNA bana abataddemu akasente. Yes. Nga buli kimu kiggwa. So yo Jovan Luzinda tetugenda kubanga tukawo wano olwaleero ku kyetwogeddeko naye nga tulindidde okulaba ki ekiddako mu maaso awo era ajja kubeera mu position kubanga nakyo kyanukula ekyetaagisa omusaayi waali ekyetaagisa okubeerawo kwe nga mulina kye mwagala okuggusa era si kibi waali nnyo naye nga Sauti band mpya muginoonyeeko mugirindirire mugenda kubanga mulaba ebyenjawulo byatusuubiza. Jovan, tumalirize n'ebiruma okuva ku bayaayi nga yebakyogera ebiruma abantu nga Jovan ayimbye mu ddoboozi lyeddungi ebisanyusa abakyala ne bakuŋŋana ne beeyongera obungi ke kayimba kafa akapya. Baby rabayo gwalinzalira ate n'ogoya akalo era kyensaba mbere mukwano gwo nga nze balowo bwe nkutunula mu maaso obulungi bw'osinza bwebeera ne be bayita abalungi obulungi bwabwe ndaba bweveera naye bebi wampangula love yo yankubasumagiza nali naloba nontayiza wamponya abali bannamyekozo mwana gwe wabikola wakula noola kale wabikola wakula noola buli kimu wakikola wakula noola kale wabikola wakula noola. Okay, akayimba ku YouTube kwe kali ogenda notekamu Jovan Luzinda no subscribinga inotekako n'akademba ntaddeyo ekipya okanyiga akade dwing ne kagendayo bwe kityo. Akayimba kali bakayita wabikola by Jovan Luzinda n'obuyimba obulala bungi gendayo osubscribinge kyekimu. Mwebale kwagira mwebale kutwagala mwebale wagira music wa Uganda ne Sauti Band mugirindirire bwe kityo.